ne State House ebawuliriza. Local governments challenges unabadde nnyo ku health. Neyanza kankusabira engeri gy'oli nkumanyimu obusomesa tandikira mu education. Neyanza njagala ntwala omukisa guno okulamusa ku balabi ba BBS Telefina ate okusingira ddala abagiraba nga bali Kalungu. Kalungu awo wenvudde ku kyalo Kabaale Bugonzi ndeseewo okusoomoozebwa nti muganda wange Gasita Serunjogi yafiiriddwa omwana wa myaka 25. Tusaba kimu Mukama abeere nga amusaasira ate amugumye mu mbeera eyo ey'okusoomoozebwa. Ate era njagala nsanyukire wamu naawo bannayuganda ne bannakalungu abalina ebirungi bibatuuseeko mu kaseera kano, abalina okusoomoozebwa kwonna kwe bayita mu tusaba Mukama abeere nga abagumya abajjanjabe ababuddebudde. Nze Nnyombi Mukiibika Amaadi ab'e Kalungu gwe bayazikamu ku bwa ssentebe obwa district, naye njagala ntwala omukisa guno okusooka okusiima ekitongole ne programu eno ne BBS Telefina. Sisobola kwogera nsonga naye sebo omukubiriza Honorable Kadu neyongedde okukakasa nti eddoboozi lino ddala liba ddoboozi ly'abantu ate likwatira ddala ku nsonga ez'abantu. Ensonga ng'ogitegere. Ekyokubiri njagala okusiima ak'enjawulo omubaka waffe ali wano ate minisita waffe mu ludda olulaga gavumenti ebituufu by'erina okubeera ng'ekola nti mu palamenti eno ekyamazima amaloboozi agasinga nga tetulimbye ku nsonga ezikwatagana ku local government gaazikira, naye eddoboozi lye tubadde tuwulira nga livaayo emirundi egy'enjawulo okubeera ng'alwanirira local government. Era ndowooza nja kulowooza bwe tuba twagala okwongera okutereeza twongere okukuza abakulembeze abali wansi mu local government tubasindike eno waggulu gye basalirawo kubanga bayinza okuba nga ensonga z'ebitundu bazitegeera era bamanyi okusoomoozebwa kwe tuyitamu. Ekyokubiri nti omulwadde gw'ompadde bw'ogamba local government ngana wange yatandikidde ku byobulamu kuba omuntu yenna nga talina kye yakoze alina kubeera mulamu. Naye nze local government bw'aba mulwadde nga nti buli kitundu ekimuliko bwe bamukuwoga ntandikire ku mutima gwayabika ntandikire ku sukaali yasukka waggulu omutwe buli wamu waki walwadde yekiriwo. Era nze ndowooza nti oluusi mu Uganda waliwo ekigambo ekisigalawo naye nga mu nkola kyavaawo. Ntera okugamba abantu nti nalabako e Kalungu eyo ne Masaka ng'abantu abatasibye enkoba nga abakwata ne babatwala ne mu kkooti ne babacharginga, naye siwuliranga ng'etteeka eryo balijjawo naye kaakati tutambula nga tewali asibye lukoba kati n'ekigambo local government ekigambo decentralization okuzza obuyinza n'okusalawo n'okutambuza ensonga z'ebitundu, ekigambo ekyo kiyinza okuba kyasigala nga bwe tukiyisa ekigambo, naye mu bikolwa ebyatandika local government bakadde baffe abagitandika ekyamazima enkola ezisinga nga bwe ngenda okunywa mukadde kano zagenda zivaawo. Njagala ntandike oŋŋambye ebyokusomesa ebyenjigiriza amasomero gammwe, naye ensonga gye njagala onzikirize nali nti emirimu gyonna egigenda wansi mu local government oba byanjigiriza oba byabulamu oba makubo girina okubeerako ekigambo kye bayita obulondoozi. Abalondola kuba bw'oba okola omulimu ng'ogwo gwendabye ogukolebwa ku kyagambiddwa secondary school olina okubeera nga chairman wa district engineer kaawo na diyo DIS nga basobola okutuukayo n'okugoberera okumanya kiki ekiriyo. Naye okusoomoozebwa kwenjagala ntandikireko nze nga ngenda mu byenjigiriza nti olwaleero mu district zaffe ze tulina mu Buganda 26 ne ba simanyi kaawo akulira abakozi bonna mu district ng'ayina emmotoka esobola okumusobozesa okulambula amalwaliro oba amasomero oba amakubo mu district ye. Simanyi chairman wa district muganda waffe wano chairman of it tuwezezza tugenda mu gwokutaano kuweza emyaka 4 naye ffe abakulira districts tetuweebwanga yadde akagaali mu butongole oba akapiki osobole okulambulirako n'okulondolerako emirimu egiweereza. Olwaleero district chairman tebalina motoka
district mu Uganda bachairman ba district basembwa okuweebwa entambula mu butongole emyaka 7 emabega. Era olwo bwoba oyita ku pick up ekiriko aranga kikubagana nnyo omanya nti oyise ku omu ku bachairman ba district. Kyovola nti nze bwe mbadde nzijana era neebaza nti ffe kyovola atuyina we tusonge wali omukulembeze akyalimu ku maanyi nti mpimye nga bw'otuuka ssentebe olina okufuna woopandira ka booda osobole okutuuka okuweereza abaki abantu bo. Olwo bw'onoonya ba DEO akulira ebyenjigiriza oba ba DH emmotoka eri ku district ng'efaananako ebyobulamu ate eriko akagambo donated ya COVID gy'osanga DH oba chairman nga yawambamu akola ki atambulyamu. N'olwekyo okusoomoozebwa okusookera ffe bwe tujja eno mu ministry n'amaziga oluusi gayiika okyama emmanji wa ministry nga bapaakinzeeyo emmotoka 100 ziriko ebitundubaali abakulira ebitongole baba minisita ayina ekulembera nemuwerekera emabega naye nga mmwe mu district namba okujjako kabangali gye baaweeya COVID nga tiwali mmoloka n'emu eri mu district namu esobola kusobozesa abakulira ebitongole ebyenjawulo okulondoola emirimu egikolebwa mu district. Kankusibe mu katono awo kiri mu Uganda yonna oba mu Buganda? Kiri mu Uganda yonna era tutuusa okusoomozebwa. Era kakusaba omukulu Dr. Hillary gwe mu State House owulira bulungi bye njagala kusaba olwaleero programu eno ebeeremu ak'enjawulo nti omubaka waffe wa Parliament bwe tuba tumaliza programu eno tumutume kubanga tutuuse n'ekiseera nti buli enjala lweba ekuluma bw'olaba alya oyinza n'okutandika okufuna omululu okuwulira entondo gy'alya. Kubanga ffe twebuuza nze mu district ndi chairman omutuli 146 n'ogattako ne bammeeya gavumenti mu kisanja tesobola kutuwa mmoloka na kukyogerako naye ate mu Parliament tulaba bw'omubaka oluyingira ng'afuna kyeŋŋambidde nti ekigambo loko gavumenti kyavaawo. Njagala ngende nga ngenda mu byenjigiriza nzikiriza nsookeko leka omubaka kino tusinze bulungi kanzigumizeeko kuba naye concern ngifunye. Parliament olwaleero muli ababaka 539 around there kangambe abalondebwa tuli 529 kati omaliro gatako ba ex officials tuli mu 505 kati ababaka muli 505 buli omu ayina emmotoka. District ziri 146 kyokka ate omubaka municipalities bali 17. Can you imagine mwe kati kangeze district ayinza okuba district chairman atwala ababaka 4 oba 5 kati ababaka 5 bo buli omu ayina emmotoka ono atwala district yonna ye tayina yadde akagaali. Sebo genda maaso omukubiriza njagala onzikize ng'enti tuleetedde okusoomozebwa nti ate bo ne babeera nganze nyombi mukibika amadi singa baleeta pick up eyo ne bagimpa enkya bwenva kubwa chairman eddayo nebeera ya chairman naye ne tubeera mu ggwanga ng'ate yo omubaka wa Parliament bwe bakwata ne bamuwa emmoloka ku Mande ne bwe bamugjayo ku Lwokubiri esigala ye. N'olwekyo tuli mu kusoomozebwa nga twebuuza nti ffenna tuli bakulembeze ffenna tukola ku nsonga z'abantu ate ekintu ekyo tetukyogera mubi naye enteekateeka yandibadde efaanagana baffe tulowoozera ne mu constitution kubanga omubaka wa Parliament abeera political n'abalala naye nze local government act eŋŋamba nti nze political head kitegeeza buli ali mu district nga wabyafuzi nze mukola ki nze mukulya naye ate ogenda okusanga ne muproko kyega nti local government eno eringa eyasigala mu biki mu bigambo. N'olwekyo tusaba eddoboozi lyaffe libeere nga lituuka olwayo nga tuyita mubaka waffe nga bwabadde akola buterevu ensonga yaffe ebeerengako. Nakano kamuwe simanyi oba nyangu okugenda gy'olaga oyogedde ku byantambula remuneration ye neyanza we mbadde mbutufu nga woga nti osumulula nsuna mbadde njagala okutunuulira olwayo abatulaba bagenda kutusaasira nti oluusi bwe tubeera n'ababaka baffe aba Parliament bayinza n'okututiisa naffe okwogera nti kiki kyenfunayo naye olwaliro obukulembeze obuliwo bwa bwerufu n'okulabisa ekiba kiriwo. Chairman wa district atwala ababaka 4 omwezi mulamba afune $1,640,000 naye bwe bamuyita ku fundraising
baba muyitanga waliwo obuzibu obugudde mu kitundu bamanyi chairman wa district munene bamusuubira nayo okubeerako kyakola ki kyategeera tutuuse mu level nti tulinganga baana ate ababaka baffe abali mu bitundu abalungi nti asigalanga yakuleeya yanoonya oyina kubeerawo otya olwo otunulya kansala ajja ku district ayina eggombolola oluusi eyenkana ne constituency n'omusaala gw'endooza kanga emitwalo 17 kubanga bo batugamba nti bayina kusasulwa ebitundu 20 kwezo ssente eziba zakuŋŋaanyizibwa nga local revenue mu mwaka gw'ebyensimbi ogwayita kati nze wange ekalungu nnyingidde essente z'ensolo z'obukadde 9 ate nga mu Greater Masaka ffe abamu kubaliko obulungi ate nga ssente ezo ebitundu ebisoba ebitundu byensigazanze biba 35 kati ogenda okumanze wange ku district omwaka mulamba ssente zenina okusasula kanso ziri milioni 30 lwaki zezikola omwaka mulamba lwaki nti obubugabuga buli kabuga akakula nikafuuka town council akabuga ako ssente zekaba kasolooza teziddamu kubeera nga district efunako yadde 10 efuna magombola ng'ewa chairman Mbalala ag'ebyalo omuli nga n'edduuka olinoonya oli aliggula avudde mu nnimiro ayinamu sukaali na munnyo ogw'abantu n'olwekyo tufuna okusoomoozi wati baga era njagala okwebaza wano omubaka wa parliament nti ali wano honorable Nalima nti yeyateesa nako nti ate n'aka akatono gavumenti yali eyagala oba eyagala ne kati era weekiri tukaleeta e Kampala bwe tukaleeta tukanguya nnyo naye bw'oleetayo obukadde 9 osobola obusaba ne butuuka mu financial yeddako ng'ate tebabukuddizanga ng'ate kansala awo buli myezi 2 atuula buli mwezi atuula mu lukiiko akola ki abanja era tulina okusoomoozebwa nti ekyamazima ekimu ku kireese okusika omugwa ne mu councils wansi